Alright, natera webali kubanga wekumidde ku Project Media TV kugamba nti ekikola ky'amanyi muganda wange gwe wenaena nga wekumira era nga n'okulaba owuliriza Project Media TV. Oman, Dubai, Saudi Arabia mbagala nnyo community ya UAE. Sinza kubanga mbamalawo lwasonga mukola omulimu gw'amanyi wano ku Project Media TV. Kakati esaawa zino wenjogerera olugambo nno lwemaze okuba nga nsaka wano ku Project n'embeera nga ate njagala ndubayo bulungi nnyo tero ddala okuggyako lwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula mpoziko n'omwami we omutongole amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya kigambibwa okuba nti emmotoka zaabwe bazitunze oluvannyuma lw'okugwa mu mabanja. Emikolo gyo gyaliwo nga 14 enabbingaawo ne balaga ssente nnyingi nnyo nga bw'okiwulira era Hamza yayita mu nabbingo kabugako mu nabbingo omwo ng'asasanya ssente empitirivu nga bw'okiwulira abantu ne bagamba abaami baneeno ssente bo munnange bazinogawa naye kati nno essaawa zino wenjogerera ebintu bimaze okuba nga bibatabukako oluvannyuma lwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula okutunda emmotoka ye emanyiddwa nga Land Cruiser ate ye Hamza munnange abadde ne Harrier kigambibwa okuba nga yagitunze. Twagezezaako okuba nga twogerako ne couples zino ebbiri nga munne bategeeza nti emmotoka zino babadde bazikooye mbu nkadde zibalabisa mbu era bo bagenda kuba bayingiza ebyuma ebipya okuva e Germany naye era munnange ba insider oba mikwano gyabwe egy'oku lusegere bategeezaako nti nno munnange baali beewola ssente empitirivu nnyo nga bw'okiwulira era nga ssente batandise okuba nga bazinoonya lwampaka babeere nga bazizzaayo mbu ssente ezaakola omukolo ogwo beewola neewole era kyobola mbu nno batunze emmotoka beebuzaabuza muno bagenda kuba bayingizaawo empya munnange babalimba munnange ssente baali beewola neewole era mangu ddala abaabawola ssente ezo bazaagala mu bwangu ddala ddala nga bw'okiwulira kyova olaba nga Dr. Hamza Ssebunya ne Rema munnange batunze emmotoka era mujja kuwulira nga balina amataka gaabwe ge batunze era amawulire mangi mujja kuba mugawulirawo ng'era tugabaweereza bulungi wano ku Project Media. Kakati nno Dr. Hamza Ssebunya emikolo gino eno olwaggwa n'atwalako munne ku honeymoon era ekifo kye baalimu kyali kisangibwa mu Mansion Falls akafo kano kamanyiddwa nga Para Safari Lounge. Ssente zino eno munnange gye baazimaliranga nga beenyumizaamuko obuboozi kwegamba akasente baasasanya kangi nnyo era kigambibwa okuba nga ssente wamu zonna zonna ze baakozesa zaali mu miliyoni nga 700 millions ku 800 millions ssente ewamu ze bakozesa okuba nga basaasanya era kigambibwa nti baali bavaayo basimba n'omuti ogw'ekijjukizo kwegamba munnange banaaba bakuzeekuzeemuuko banaddayoko ne balaba ku muti gwabwe gwe baasimba naye nga munnange wenjogerera essaawa zino eno amabanja gabali mu bulago amabanja gatuuse mu bulago bwa Dr. Hamza Ssebunya ne Rema Namakula era tuddiridde kuwulira nti no munnange ennyumba bagitunze naye nga bambi kyekyo kiriwo. Subscribe nga like nga comment nga don't forget to share our work. It's Project Media. Kakati wamma nno genda mu comment box oteeseko naffe ekintu kino eno olowooza Rema Namakula ne Dr. Hamza Ssebunya baali bakola kyabwereere oba bandibadde just bagamba abantu ne babasonderako abantu tebandiganye. Commenting nga naffe awo tugambe mbu nno amabanja gabatwale oba bannange bakubire abantu omulanga babeere nga babayamba kasente ako babeere nga bakiriyalinga amabanja. Don't forget to subscribe. This is Project Media TV.